Enzikiriza y'ebyobuwangwa kw'ossa n'enzijanjaba y'ekinnansi bizze bivumirirwa n'okusongwamu olunwe nga kino kivudde ku bangi abeerimbika mu mulimu guno. Abantu ne balemererwa okwawula abatuufu n'abakyamu. Mu kaweefube w'okulaba nga balongoosa enzikiriza n'omulimu guno, abatwala ebyobuwangwa n'ennono mu bbendobendo ly'e Masaka batudde ku kyalo Kasaala Luvula e Masaka okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye basobola okusalira ebibasoomooza amagezi. Kabona Sebbira Lumanyika ng'ono yakulembeddemu enteekateeka eno atubuulidde ku bimu ku bigendererwa by'ensisinkano eno. Ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga bye tutayetaaga nga ffe abaamanya omutonzi. Tonda Namugereka tewaliyo gwakkiriza kukola kikolobero ku munne, era okuva n'olwaleero tusazeewo omusawo w'ekinnansi ng'obadde otulugunya banno tugenda kukolako ng'obuyinza bwebulagira. Wabula ono avumiridde abantu abeerimbika mu mulimu gw'obusawo bw'ekinnansi nga beenoonyeza ebyabwe ekittatta n'enzikiriza y'ebyobuwangwa. Tuvumirirwa ekikolwa ekyogerwa ku basawo b'ekinnansi, ekyogerwa ku b'obuwangwa n'ennono nti tusaddaaka abaana nga tugaba obugagga. Lubaale w'Abaganda, lubaale w'Abanankole, lubaale w'Abarundi, lubaale w'Abaddugavu, okugabirwa abantu obugagga tebamala kumuyiira musaayi gwa muntu. Ssaabatabiriza w'obutabirizi bw'e Masaka Omulongo Kato asabye gavumenti omwaka guno omujja okuyimbula abantu bonna abaasibwa mu ngeri ey'amancoolo nga singa baliko emisango egibavunaanibwa baleetebwe mu kkooti. Abaana baffe bate baba balina omusango bagende mu kkooti, ekyo nakyo tukitegeere. Twagala ensi yaffe obutaddamu kuyiwa musaayi, twagala ensi yaffe okuddamu kubanga esengekeddwa bulungi. Kyekitukomyawo mu buwangwa bwaffe nga tusaba bajjajja baffe baatusookawo. Wabula ye Kabona Ssaalongo Kabajjo atabyetisse ow'obuwangwa n'ennono e Kasaala asabye abaddugavu okunywerera ku buwangwa n'ennono zaabwe okunyweza ensibuko yaabwe. Mukuume obuwangwa bwammwe, mukuume embuga zammwe empya n'ab'obusolya paka ku Ssaabasajja, tugende nga tukuuma ebintu ebyo tusobole okuwangalira. Bw'obeera mu nnono y'obuwangwa n'ennono munnange owangaala. Ffe tuli kika ky'abenga by'abawangaazi. Meya wa divisioni ya Nnyendo Mukungwe Mulindwa Michael Nakumusana asabye abo bonna abali mu mulimu gw'obuwangwa n'ennono okuwa omulimu gwabwe ekitiibwa okusobola okumalawo ebyo ebibajwetekwako. Bakole ebyo byennyini ebituufu ebirambika abantu ku biki ebikolebwa n'okwogera olwatu ntakera biki bye bakola n'okuvumirira ebikyamu ebirimu kubanga ebyo si nnono. Doreen Nakajiri ne Yusufu Muwuluzi, BBS Telefina, Gy'otobadde.